Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba gende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo omukyala wano, waliwo omukyala yambuuzizza nti singa abeera n'omwami we naye bwe bagenda mu kazannyo ng'omwami ayanguwa okukavaamu ate n'alwawo okuddamu, oba n'alwawo okubeera ng'addamu okuyimirira oba okuyima nga bwe mukitegeera, akola atya okubeera ng'ayamba omwami we abeere ng'ayanguwa okuddamu okuyimirira oba okuddamu okuyima. Ky'obadde obuuza nkitegedde. Abasajja, ffe abasajja owasinga otusumulula wali ewantu wamu okusinga ewasingira ddala okutusumulula. Singa omusajja abeera akuliko n'amala eddakiika 2-5 n'agwa ate n'alwawo okubeera ng'addamu okuyimirira, kubeera ng'addamu okubeera ng'ayima asobole okuddamu okukola emirimu, kyesobola okukubuulira ky'osobola okumuyambako addemu ayimirire, osobola okubeera ng'omuweweeta ku nsigo ze ezo ez'owansi n'obeera ng'oziweweeta. Ebiseera ebisinga omusajja oyo abeera ajja kuddamu ayimirire bulungi nnyo, aba agenda kuddamu afune obwagazi mu bwangu addemu ayimirire. Ekyo nkikubuulira ggwe omukyala yabuuzizza ekibuuzo kino, kiki ky'osobola okuyamba ku mwami wo singa aba agudde n'asobola okuddamu n'ayimirira mangu. Beera ng'omuweweeta ku nsigo ze ezo ez'owansi, beera ng'oziweweetako mpola, omwami ajja kuddamu ayimirire mangu, ajja kuddamu yeereege. Ekyo nkikubuulira. Era bw'olaba ng'omwami oyo omuweweese n'agaana okuddamu okuyimirira, kimanye nti omwami abeera alina obuzibu. Kisooka, omubiri gwe guba tegukyalina bwagazi. Ekirala, asobola okubeera nga munafu ku nsonga eyo ey'amaanyi g'ekisajja. Buli lw'olaba omwami wo nga bw'atandika omukolo ogwo n'amala eddakiika 2 n'amala n'ataddamu kuyimirira wadde n'akaama obudde ne bukya nga tazzeemu kuyimirira, kimanye nti omwami oyo abeera alina obuzibu ku nsonga eyo ey'amaanyi g'ekisajja. Aba alina okwenoonya, aba alina okwefaako ye nga ye. Kuba olw'ensonga ekizibu ekyo buli omwami w'abeera akifuna, abamu basobola okugamba nti nina ebirowoozo bingi, naye ebirowoozo tebisobola kukuleetera kubeera munafu lunaku lusooka, lwakubiri, wiiki, mwezi, mwaka. Kiba kizibu. Ebirowoozo kijja buzzi, era ne weebuuza n'ogamba leero nabadde ki, jjo nabadde bulungi naye leero kiki nga bigaanye. Era singa weebaka ne ziwera ssaawa eyo 11 obudde nga bukya, ojja kukeera ng'omutaka ayagala nga yenna yeereeze. Y'oyo omuntu aba n'ebirowoozo. Wano nga yakeebaka bigaana, amaanyi ne gamubula olw'ensonga nti aba n'ebirowoozo mu mutima gwe, ku bwongo bwe aba alowooza nga bino tabyagala. Naye we yeebaka akkakkana, zigenda okubeera ssaawa 10 ez'ekiro, 11, omutaka ajja kuba yeereeze era ng'ayagala. Kati n'olwekyo gw'omukyala yabuuza ekibuuzo ekyo, omwami wo singa abeera nga tugeze ng'amala eddakiika 5-2 n'agwa, oba ggwe waakatandika okunyumirwa gw'omukyala ate omwami wo n'agwa n'amala n'ataddamu obudde ne bukya nga tazzeemu kuyimirira, gezaako olabe ng'omuweweeta ensigo, muweweete mpola. Singa agaana okubeera ng'addamu okwereega, kimanye nti omwami abeere nga yeenoonya agendeko mu ddwaliro. Kye nnyinza okugamba, omwami oyo aba ateekeddwa okgendako mu ddwaliro basooke bamukebere omubiri gwonna, bamukebere endwadde ezo ezireetera abasajja okunafuwa. Waliwo endwadde ezitwetera okunafuwa mu nsonga ey'amaanyi g'ekisajja. Kwegamba omukyala n'abeera ng'alina kweyimbira kayimba nti tengerere. Kati n'olwekyo gw'omwami singa obeera oli mu mbeera bw'etyo ng'omala eddakiika 2, eddakiika 5 n'ogwa ate toddamu kuyunga paka nkya, kimanye nti olina obuzibu. Genda mu ddwaliro bakebere endwadde zino. Ekisooka bakukebere sukaali, puleesa, kabootongo, endwadde ze ez'obukaba, siriimu, zonna bakebere omubiri gwo balabe okulaba nga weefaako. Ate ekirala, oba olina okukendeeza obwenzi, okwebaka kw'oli ne weebaka ne kw'oli, oba olina okikendeeza osigale ku mukyala omu, osobola okubeera ng'osobola okumatiza mukyala wo oyo. Naye buli lw'obeera kw'oli buli mukyala n'obeera ng'omwebakako, kijja kuleetera okubeera ng'onafuwa, nga tolina maanyi, nga tolina bwagazi, ng'otuuka kuweewaka nga obwagazi bwe bukubula. Kati n'olwekyo gw'omwami kikulu nnyo obeere nga weesootinga, naddala ng'oli bw'otyo, ng'oli munafu, nga tolina maanyi ga kisajja. Genda bakebere. Bwe bakuzuulamu obulwadde, beera ku ddagala, funa eddagala ojjanjaba obulwadde obwo.
obukuleetedde okukola ki okubeera ng'onafuwa bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza kyonna ky'oyagala okumbuuza nja kuba nkuddamu. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.